tutandikidde wano omukulu gwe bayita Culture. Culture ebbanga libadde litambudde ndowooza nga mwezi gwa mwaka nga gumu oguyise yasobola okuba ate ng'afuna ekizibu ekyokuba ate nga yalumbibwa ekirwadde ekyategeereka nti yali agudde eddalu era kati yali atereddemu ne kati omukulu ono yazzeemu. Kati bwe yazzeemu embeera eno ate embeera gy'alimu si nnyangu kati olw'ensonga nti ayina obuvuyo bw'akolaakola era jjo bamukubye embeera nga si nnyangu wadde n'akamu. Kati omukulu Culture ebigambo byayogera akadde kati tebikwatagana wadde n'akamu. Katujjukireko omwaka oguyise we yagwira eddalu waliwo ebigambo byayogera byali bwe biti. Olaba nagambye 0 nga tokimanyi ani abeera depressed nze naawe tomanyira nama nti amasannyalaze gava mu Katonda ng'oyambadde 77 nze nazaali wenakuza ku mwezi 14 mu gw'omunaana oyambadde 77 wozigatta 7 plus 7 you get 14 ensonga lwaki oli wano. Okay, you are depressed you yourself. Oli depressed. Weereza abantu ba Katonda. Period. 994. Toyogera ku gundi nkadde tugenda okukola emirimu. Nze nokuyimba bayita okunyimba sina kufuna sente gyenzirayo. Nze njaga omanyi edda nayimba nga bampa amatoke mu mikolo kati ala n'amala ye Mukama n'amalangulira wana awantu. Nyinza okusuza mu n'abaana baana bawala biki kutungira mu byalaani. Ebyo byali bya mwaka guwedde ye mukulu gwe bayita Culture. Kati akadde kano olutambi lutandise bwe ruti Culture emboozi ye nga bwaginyumya bibuukabuuka ne biddako ne bitambula atandika bw'ati. Born with a snake. Muliranye ebintu ebimu basooke bakerere nze ndinyemba bulungi sobola okufuna obukazi bana obukazi si yakola ki n'abaana nabazaala naye ngezaho okulaga tuba n'emikwano omusajja ayima ti balya n'ensekezi naye munda amannyo gagoonya akuwaana kuwema bwogwa mu tabu yeno ng'amwenya wakakola sinkakuwa omu ku bawandiisi b'ennyimba abasinga mu ggwanga Uganda Culture uno atunyumiza bwe bagamba nti salangu eri ensi omusada gwe batamuke misada ngeza ku musada gwandawula guli ogwa green nsobola okukema n'ensuula ekintu kyo ndaba omuwendo gw'ekintu kyo kalumi nga nange omuwendo eri nange nze mu dakiika 3 mwentera kumate n'ensuula endabirwamu eyo nga mulimu ekiri nojo ngamba je masubiza za mwana galisa menga ngalewa masika moyo ekintu oli oli mwana twala atano kigatte ko nendabirwamu yokunyumya ko mu bantu makiro ekifu ekyo kutegedde ako ke twayimba bulungi nkoze ebintu mwana nsobola ku kabina kawalike nyiba asatu kuva wenaze nsobola ngamba nti tuze mpamba asatu bwaterese ye Culture oyo wano wayogeredde mbu ate yayingidde n'amagye wulira bwagamba ab'amagye bakola nabo. Nakubuuza Jose oli muntu mukulu Museveni ajjada kuba naloiso pisto ne bakatuba amala naziwo naziweeka mu nsawo kwati nga bwe walaba wolowooza omuntu oyo Jose abeera biki kati lwaki temukyusa sayindi eyo nga Katumba atambulira bamuddeko pisto Museveni akwata pisto ne baziweesa Jami nga ziri pisto akubona nkaka zabadde olowooza omuntu oyo Jose abeera anti sina nagamba Jose kulebo kwoli sina kugamba sayidi yange yasetudde lwansonga tuli hanga mbigamba jeno kayanja mbigamba ne bahandra abange basemakula kati bayemba munkaza nebuuza munkazanga bange nzirayo kwoli sense ye Culture oyo omuyimbi waffe bwayogedde ebigambo ebitakwatagana bulungi ebiraga nti yavuddeko embeera gy'alimu akadde kano. Agamba yabadde asasudde n'Afrikaana ng'alina ekivulu kyagenda okutegekawo ekyannambi. Munnange nasasula ga Afrikaana ng'omwenda ng'enaku z'omwezi 10 okuyingira emitwalo 7 nize kuno omwaka eri payidi nagisasula ziperonika ng'enazitekayawo makati nina ziperonika zange namala dde okulikoodinga kyokka bagayi tenamira wadde bateeka na concert naye bali ku muntu ali ku strategies waliwo mwayimbi twakumakula ebifaananyi bali bandeka ku mission y'omuti obula baba abasirikale nga naye ntaka amajegere ekifaananyi kye nayombera gamba nga temundabisa kuba ne bali abo bafreesha nze boosi waabwe munnange si bwekibulala
mwababiito kati siza sikiro bakabaka bwababiito eyo ete pakabinezeza negezesa okwefula omuntu nenefula amanya nenekyusa amanya era nje mu bantu obusuuti mbujjeemu nabalete ngezeko bajamu naye era mwagalira mumanyi lwaki kabaka asobola okuyitawo abantu bamugoberera bw'oba tobitegedde nkutegeezezza Jamie Culture Agudde Eddalu abayimbi abayinza ababadde naye abamanyi embeera gy'alimu opafambo wuuna tubuulidde Jamie Culture. Jamie Culture kyali wange nnyo era tubeera ffenna ebiseera ebisinga n'ekyenyinza okugamba bannayuganda mu indasitule yaffe buli asobodde bambi alwane ennyo tulabe nga tufuna Jamie Culture tumuyambeko kuba ekituufu kiri nti he is not fine tali fine alabika obulwadde buli bwe yali afunye bugenda budda buli omu gyali tetukoze kino munno oba mbeera yakulabisa naye nga kyetuyinza okukola kyokka kyokka kuba ngezezzaako tutuukirira abantu abamu ku masimu abakabi mu indasitule okulaba nga tumuyambako nendaba buli omu nga buli gwe ntuuseeko abasinga buli omu yeesuulyewo gwa naggamba so n'olw'ensonga eyo nsazeewo kuba Jamie Culture alina bwe yatuukidde awo ng'alina gy'atambuliddeyo n'akomawo nga bamukubye. Kitegedde omukyala badde amuyamba agamba bw'ati bwe yayambala ziri zasanze azoyambula nozoyambula nazikwata zajjiddemu nazisula ku mutooyi nasigala oluusi mu mpale yokka embeera gyali mujjamu kooye mulabirira naye embeera gyalimu tensanyusi kooye mulabirira naye embeera gyalimu manya gange bankasako wano maama bebi katuwa stage ndi mufumbi wa mmere kubazze ng'alina wano bamukubye ku mutwe tebamumanyi nga ffe kuba ffe twamumanyidde kati ajja abaako kyakutte n'omugamba kyo kirekeewo